Nenga wanono mukalacha buli kaseera tulabe ekipya. Buli kaseera tulabe ekipya. Kasi waliwo alaba kino agamba, what is this? Producer, what is this? Movit. Chamanya abalabi Movit mumumanyi naye leero package gye tubaleetedde ya njawulo. Sasa kulaba mama. Kale nyabo. Ugamba otya? Jendi. Obenda abantu ba display enyiridde, display yagamni be bagenda byogerera. Kadi batandise ekyo oli otya nnyo. So obuze ku mulabi wa Kalacha ku BBS Terefayina. Abalabi ba Kalacha nze Magi Nalubega Kizza nga nchikiridde Movit nga nze territory manager ow'ekitundu kino kye tulimu essaawa eno nga nze ne new term new you. New term new you. Okuva mu Movit. Okuva mu Movit. Teri kudda ku ssomero na bintu bikadde. New you. Mu new term new you mulimu kikuba abalabi baffe bali ready okubeera nga bategeera kitegeeza ki eri omuzadde. Abazadde oba abalabirira abaana tuzze ne cha new term new you nga tuzze bakwatirako embeera si nnungi ennaku zino osasule fees okakalukane n'ebiri so tukuleetedde ebirabo bye tugenda obbawa mabaafu mugatulekere school bag muzitulekere ebizigo ebyokwesiga mbitulekere ebintu byonna essentials ezeetaagibwa ng'omwana addayo ku ssomero muzilekere Movit okola akantu katini nnyo oyingira supermarket yonna ekuli okumpi ng'ogula ebintu bitandikira ku 15,000 paka kwena kitundu. Byonna by'ogula ng'otandika ku 5. Ebya 15,000 ofuna pens. Ebya mutwalo gumu kakaaga paka 2 ofuna ebesini eno gy'olaba wano. Ebiri kitundu. Buli kintu ky'ogula kijjirako ekirabo. Kijjirako ekirabo. Nga kya Movit. Ebiri kitundu ofuna set. Then abalidde empanga be bagula ebyena kitundu. Abo bafuna ki? Bafunira ddala zi school bag. Twazitaddeyo mu supermarket si zonna. Kati olaba ebya Movit byo birungi era bingi ate tukyabitwalira ddala mu maaso. Sooka okakkanemu. Tusooke tujje ate tujje tovaawo awo. Time for inspection. What do we have here? It looks like you didn't hear about Movit back to school promotion. Students, tell him. Wangula, my new term, new you, back to school promotion. We're good products. Movit all day toothpaste, Movit herbal jelly, Movit baby jelly, na Movit shower gel. Byankumi 5 nga tukuwa pen. Bwagula products za mitwale 2 n'ekitundu okutuuka ku mitwale 4. Awo wangula mathematical set oba lunch box. Bwagula products za mitwale 4 n'ekitundu n'okusingawo owangula school bag n'ebirabo ebirala bingi nnyo. Movit okwekakasa kw'olunaku lwonna. Akweka kasako lunaku lwonna kulikale mu bulango babakabamba ffe awo tukyali mu Kalacha tutambula bwe tukyogulu mama nno mupya buli kimu jali tukitegeera tukumeyo madam of so katono nnyo omulabi wa Kalacha mubulire katono about Movit product. Movit tumaze emyaka 27 mu business era abalabi baffe aba BBS Terefayina tusaba mwongere okutwesiga ebintu byaffe ebipya okusingira ddala ku luno tuzze n'eddagala ly'amannyo tuzze ne herbal jelly papaya tuzze ne herbal jelly avocado tulina ne shower gels ng'abaana badda mu masomero ebipya byebyo okusingira ddala essira tulitadde ku ddagala ly'amannyo all day toothpaste. Kati awo omuntu oli atudde eri alaba yayagala osunyeko katono ku all day toothpaste kiki ekirala kati akalala oba kuwandiisa akakodyo asenda abaguzi kemulinawo kimupulaninze watusuliddeko katono nnyo nga tugenda sokulambulule ogaziyemu eno taamu ng'abaana baddayo ku ssomero tuyamba bazadde baffe bali mu kubonaabona bali mu kuhasolinga eno n'eri twagala abazadde muyingire supermarket ezibali okumpi musobole okuwangula ebintu bino twabibateereddeyo ate twakikoze bulungi nti buli supermarket yonna gy'oyitako wabwe Uganda yonna oba lira oba ggulu naye kati wano wetuli ku BBS Terefayina wonna supermarket ezirinaanye zi mega standard zonna yingira ogule ebintu kutandikira ku 15,000
paka ku mitwalo 4 tugaba peni, tugaba ebbaafu, tugaba bucket, tugaba seti, ne tugaba ne school bag. Naye ebintu by'olina okunoonya ye all day toothpaste, herbal jelly, family soap n'ebirala bingi. Okay. Kati mama, promotion eno gye tulimu nyinza okuba sinafuna bulungi sente naye nga kani ne mwezi nga gw'omukaaga awo nga kugisanga egenda paka bbanga ki? Promotion eno twatandika nga lumu January naye olw'okuba abaana baddeyo ku ssomero wiiki ejja eno wiiki y'amaanyi nnyo tukoma nga 10 February. Okay. So eno weekend tukusaba oyingire supermarket yonna ekuli okumpi osobola okufuna ebirabo byaffe bino byonna. Wali yali eyo ng'agamba nti banna enyinza oyingira supermarket ne batampa nedda mukwano bwe bwogula Movit all day confident products zonna oba oyagala Colgate n'omugula bagenda kuwa ekirabo oba oyagala sabbuuni n'omugula bagenda kuwa ekirabo ekizigo kwegamba buli kimu ekya Movit ky'okwatako engalo what? Mpozi omuntu yandibadde ayagala okumanya lwaki omuntu yandibadde yeesiga products za Movit kiki ekyenjawulo kye zirina? Products zaffe nnungi zitereza ensusu zammwe abaana bonna twabakoledde ebizigo bino ebitereza ensusu eddagala ly'amannyo akamu akabuukabuuka akawunya twakaterezezza ne all day toothpaste kajampe okusenyesa all day toothpaste akamwa ne katereera. Amina. Okay. Kati nyinza okuba ndi eyo njagala bakutandika kusuubula oba nyinza okuba ndi eyo nina kye neemulugunyamu nyinza okuba ndi eyo mmwe muli reachable oba era nzira ku supermarket waliwo ennaguze? Nedda osebo tulina enamba yaffe eya toll free saawa yonna ogikuba ku bwereere eri nooti 8 nooti 2 nooti 3 nooti 1 enamba yo bw'ogikuba kuliko abaana abagenda okuwa wosanga ebintu bino byonna obwana bwogera obulungi obwogera obulungi Uganda yonna tukogibadiremu mama bagitegeere bulungi enamba eri note 8 note 2 0 3 note 1 enamba eri toll free tosasula kintu kyonna enamba eyo gikube otandika okusuubula ebizigo byaffe mu district yonna gy'olimu mu Uganda. Amina. Okay. Tuli ne bannaffe aba Movit wetu tutugamba nti mukalaacha oba otudde tuula bulungi ate mmwe abazza abaana ku masomero mwe bashakira Movit go olina okubanga weekwata ate nga buli kimu gyekiri kati tetusobola kulimba kati ono Colgate oludde gwosenyesa kino kizigo kya papaya kyeweesiga kino ky'abaana bato muntu mukulu tulina kino avocado kasabbuuni family soap kwegamba ebbaafu zonna weziri bucket gye ziri ku supermarket ensawo gyenjawulo nti ebintu bino birina engeri gye birabikamu obulungi omwana bw'akozesa ebbaafu ya Movit agenda kuba yeserebu w'oku ssomero kale ng'otumaliriza kaki akatalekeka koyinza okuwa abalabi baffe akatalekeka abalabi baffe nga bwe mwatwesiga okuva nga 1997 tubayita nakati mutwesigire ddala buli kimu tukibaleetedde ku bbeeyi eya wansi ey'omuntu wa wansi mwenna tubasaanikiddemu okutwala ebizigo byaffe era nga tubagamba Movit okwekakasa ku olunaku lwonna. Toyanze ge wano nno tetukuleka bwe tutyo olinamu kuddansi alinamu tasobola kubanga talinaamu olinamu kusansinga aba Movit producer weka mikono juu weka mikono juu